twabagamba eno revolution egenda kamula buli kiyenje ekiteeke kungulu. Nze Sunshine tambuza video. Mwalabye kitaffe mu nkwe. Yalaze kalaze entuufu. Era n'akakasa ensi yonna nti bulijjo mu Uganda mulimu ekitta abantu. Mu Uganda mulimu eddembe ly'okutyoboola eddembe ly'obuntu ti ne bw'oyagalako obwogezi bakutta. Kazimba Mugalu yavuddeyo nga adda mu bigambo by'omukyala bye yabagamba bwe yali ku mazaalibwa ga birthday rwani eya Kabaka. N'abagamba mwe bakitaffe mu Katonda muti okwogera lwakuba mukimanyi we munaayogera amazima ne bagenda bbawa mmotoka. Kazimba Mugalu avuddeyo n'agamba mbu ye kimutiisa okwogera amazima mbu atya okufa. Naye nga bulijjo abasajja abo abeeyita bannaddiini be batugumya ne bagamba nti mukole ekituufu mwogere amazima ofiire ku mazima bw'onaafiira ku mazima ojja kgenda mu ggulu. Naye yakulaga nti n'okufa kutya kitegeeza bye babuulira nabo babimanyi bikyamu. Bamanyi bye babuulira abantu bikyamu balimba bulimbi nabo bakimanyi eggulu teririiyo. Bwe liba nga gye riri lwaki bakitaffe mu nkwe mutya okufa era nga mutya n'okwogera amazima olw'okuba mbu bagenda kubatta. Okumanya ono omusajja mukalukalu atajja busera yavuddeyo n'alifaalinga ku Jonani Ruumu. Ne bagamba mbu lwaki toyogera nga yali Jonani Ruumu we batta n'agamba lwaki toyogera nga Jonani Ruumu. N'abagamba Jonani Ruumu we yayogera amazima bamutta. Kitegeeza naye akimanyi nti mu Uganda bw'ovaayo n'oyogera amazima oba oyina kufa. Basajja mmwe mubuzaabuza bannayuganda era gwe wenna akyazungira mu bukyaki bw'abo abantu. Omutwe gwo oliko akatuli abo abantu babateekawo kububujaza bannayuganda kubakyusa bwongo na kukukyusa bwongo kubuteeka mu timing bo gye baagala otambuliremu. Baagala kuteeka mu timing yaabwe. Museveni akulumye eno obwavu bano ne bajja ne bakontrolinga ne bagamba nti Katonda bw'atyo bw'asazeewo obeere mwavu. Era ne bagamba nti kkiriza obeere omwavu mu ggulu ogenda kwesiima ogenda kubeera mu by'obugagga by'eggulu. Naye akugamba eby'eggulu yayagala gaggawalira ku nsi era akugamba mbu ebirungi amamotoka gali mu ggulu yayagala gavugira ku nsi. Era olw'okwagala amamotoka g'oku nsi atya n'okwogera amazima kubanga akimanyi bw'anaayogera amazima eri Museveni tagenda muwa mmotoka. Naye nga yakugamba nti mu ggulu ye wasibuka ebirungi bw'omubuuliza nti gwe ebirungi ebiri mu ggulu tobyagala lwaki olulunkanira eby'oku nsi era lwaki otya okwogera n'ebinyigiriza abantu. Ffe tetwagala kutufiiririra just twagala mwogera amazima tubaagazaako mazima tetwagala mutufiiririre. Bannayuganda bajja kwerwanako wabula mwe muveeyo mwogere amazima mulekeraawo okulimbalimba bannayuganda n'okusiiga akaziga ebikolobera ebigenda mu maaso mu ggwanga nga mwe mulowooleza abantu nti eggwanga liri bulungi naye ng'abantu babonaabona ng'abantu bafa era ng'abantu battibwa. Bano abasajja mubabuuke muboole amakyaki g'abo abasajja abo si bakitaffe mu Katonda bakitaffe mu nkwe. Ambuza vidiyo. Kota kitokota Kazimba Mugalu bamulina mu 5 era nga ebigambo byayogedde mu butuufu abantu bakyebuuza naye ng'era si byakwebuuza ebiri awo kubanga era kuva dda from day one tabaddeewo nti abirirewo abantu abanyigirizibwa no naye bakitegedde nti munnange alina ensonga za byanfuna kyeva olaba nti tayagala kubanga ayogera ku ebyo ebiri mu abantu era ebitambula. Naye abaana ne basalawo ne bamuyisaamu eggaali. Tweyongerayo wano agambye nti munnanga akatambi kano kagendere ddala eri ababaka bannakibiina kya NUP. Kiki kyabagamba? Agambye muwulize n'obwegendereza. Eno vidiyo nsaba etambula entukire ku babaka baffe abasigaddewo ab'ensa abakyalimu ensa ababaka betutambula nabo naddala aba NUP. Bannange abusajja buno bwe mulimu mukimanye butemu. Bannange mulekerawo okwekubira amasimu mulekerawo okwekubira local calls. Sikulimba omusajja abaagala kubatta mwenna abamalewo kati omukyalo ono kubisinzira kubadde byayogera muwala akyali muto muwala mulungi ne bamutidde maanyi. Musooke munoonyerezenga n'amalwaliro ge mugendako bannange. Mu Uganda temukyali mu ddwaliro. Wano mu Uganda tewaliwo muntu gwe basobola kugamba nti twagala tukuwa obukadde 10 otte gundi n'agaana. Nze mbabuulira wano mu Uganda ekiriwo kati kutemula ye bizinesi efuna gwe oba osobola okutemula omuntu
ye business efuna abalwaliro gonna ge mugendamu bwofuna obuzibu bwonna yogera ne chance yabaddewo nti wamanyi olumba olwaliro kuluma obadde tusobola kuwona ku bigambo byoyogera ate naye wenyini obadde okimanyi okusinziira ku messages tambula obadde okimanyi nga baagala kutta okitegeera kasobola kungamba nti bino ebifaananyi byentadde wano ono bamuyita Mbu Mukwaya ye nannyini ddwaliro eryo naye gagoba omutunuuliro ne ye Mukwaya mazima ddala beetuma amannya gaffe ag'Abaganda ono Kabano yennyini awedde emirimu kyokka ne baakolagana naye yali ggulawo ndowooza obalaba eyali ggulawo ye Kazimba Mugalu obamanyi naawe mu Kazimba Mugalu omanyi gwakolera yaani ye Museveni eddwaliro eryo obadde olina kumala kusooka kulinoonyerezaako walayo wakedde ku makya n'okuwa amasimu n'okubira honorable zaake n'omugamba ogenda kulongoosa n'okubira gundi jjukira amasimu gammwe gonna bagatulakinga dda gonna gadi mu tulaka buli kyoyogera ng'okuba international gundi ng'okuba local calls bakiwulira wabadde oteekateeka nga nabo bateekateeka engeri gye bagenda kukugjawo nze nkubuulira teweefiiridde bano bakikoze bakiraba ono Kabano yennyini yawedde emirimu ono Kabano bagenda tumalawo nze mbabuulira so bannange honorable Nambozi avayo n'akyogera lwatulunye mu kuzika kwa Idris Katende mukyala wa Waiswa Mufumbiro n'agamba nti Kalwa Omushana mwaka ulyanga kwogera Kalwa Omushana kagamba nti bonoba tobawagira nga towagira gavumenti yaabwe oyina kubeera mu ntaana oyina kubeera mu Ekizayiro oyina kubeera mu Jaira oba olina kufa mwamuwulira Honorable Nambozi ng'ayogera ekintu ekizibu nti Uganda abantu boogera ekintu ne tukirekaawo ate twerabira mangu ekintu ne tukivaako ono omusajja ka Museveni ne Bakabano nga bwe bali era nze mpulira obusungu buli njogera ku busajja buno Obunyarwanda ne wavaayo abanyambalira nga Baganda mpulira ennaku era mpulira obusungu obumpitamu buno obusajja ekigendererwa bwabwe kyakumalawo kumpi bantu Baganda nze mbabuulira njogera vidiyo eno n'ennaku kubanga ababaka baffe mukimanyi bulungi amasimu gammwe buli simu ya mukulembeze Uganda ng'okyayimiridde ku mazima n'obwenkanya nga wagana okulya ssente zaabwe erimu tracking baba buli kye mwogera bakiwulira mwesonyiwa amasimu ga local calls mukozese WhatsApp calls eyo tetrackinga mwesonyiwa ga masimu wabadde oyogera ne gundi ne ropu nga bakuwulira ng'oyogera ne gundi ne zake nga bakuwulira ng'obagamba nga bwogenda kuki kubanga wabadde okuba masimu ng'okubira kubanga bavudde ne bagamba nti wayogedde nabo ng'obakubidde essimu nga bali bakutulaki nga bali bateekateeka wabadde eno ng'oli mu kuteekateeka kugendayo nga bali bateekateeka kuno Kamukwaya ne ttiimu ye balabe engeri gye bagenda okumaliriza walayi bakumaliriza nze nkubuulira bakumaliriza naye nga ddala Museveni ekikussa abaana b'abanno kiki gugamba togenda kufa osigaze emyaka emeka ku nsi gwatugumbula abaana b'abanna abato bwe bati abanyirira obulungi abakazi abalungi n'obatugumbula walayi gwe togenda kufa kasajja gwe ekikuttisa abaana b'abanno kiki bw'omalawo Abaganda bakusenza nga amawanga gonna gakugoba Bunyoro yakugoba Ankole n'ekugoba abagundi abalonzi ne bakugoba abatolo ne bakugoba naye Buganda n'ekusenza oli ku baana bayo otugumbula butugumbuzi ensogera gikungula kasajja ebyo oba oliawo alina pointi kubanga nti singa oba oliawo tebyandibaddewo essaawa ya kakati bye tuliko nti singa oba honorable teyabulirako bantu teyeekubya bifaananyi n'asindika nti oba oliawo obaka temwandituuse buli wamu oba oliawo okutuuka ku ekyo ekyamutuuseeko tufunyeeko obubaka bwa mulekwa Kanunga ke Kawala ka Mugenzi Helen kwogeddeko eri abakungubazi. Nebaza Mukama olw'obulamu bwa maama wange era nebaza buli omu azze wano nebaza yali muwadde ng'akyali mulamu amanya gange mukyaleme mmala nsuubi mbebaza nnyo okumubeeramu buli kimu kyabadde ng'akola. Mukulufu
Lufiga yalemeddeko agamba nti eddwaliro terina buzibu era mbu abantu abakola mu ddwaliro omwo bakugu nnyo mbu bali professional. Yagamba nti okufa kwa Honorable zabadde ntuuko za Mukama Katonda. Oyo doctor yabadde ayakoze kuna kimuli. Ali very specialist doctor. Dr. Kasule is a very wise guy. A very specialist. In fact, eddwaliro lyabwe njagala mugenda mulikoleko research otegere neda kwera ku timetable ye. In fact, buli mwezi abera bweru wa gwanga mu America wanga agenze kulongosa. Omanya abakyala bangi kati balwala ebyo ebintu. Naddala abakyala bagenda ku family planning. Obulamu muntu lwala ebintu bingi. Abakazi abate bakyazaala ebizimbe bijja awe bayita goina gostiki babayita goliro babayita bati ananyamba mwana kiwano nasomera ku mukata luzungu lero lugaye babayita goliro galina aba basajja omuntu okusoma kutuka kweyo level oba manyi kyokola kyovola batewali ddwaliro taliko gwanika wano mu Uganda bolwala eddwaliro buntu lya kufavaling bali agamba mulago kyovola Honorable Nabbanja yawangula credibility lwaki nti abana bazalira mulago hospital ne bakujja ludda wane bakujja international ne bakujja mulago is a very specialist hospital is mulago naye abalina mu kasente bagenda out of mulago abala bagenda ebweru weggwanga bagemanji bagenze ne badira mu kesi manya abantu baddamu nga bafuda onako lwakuba nti omuntu wafanga walinnya nga abantu bateekawo ebibozibozi njagala ogenda okebere ku dokita oyo okebere detize kalenda kwatambulira asingana kujjanjabira bweru wa ggwanga beba dokita bagenda e Canada ne bajjanjaba ne bagenda mu Ethiopia ne bajjanjaba ne bagenda mu America ne bajjanjaba ne badda wano n'okudda wano abeera ku timetable ajjawo nga ali ku timetable kukola kugwe yasooka nakola ku mukyala Nakimuli mu Kalulu namukola ko sajjala yasooka nagenda mu Kalulu nakola campaign bichi naguna amala bulungi kati adakomyewo kumaliriza gundi yawe gye batandika ko bagimalirize so that's life tuleme kukitwala nti nno n'okusanyukira afudde n'ogamba nti nno wabaddewo obulagajjavu oba whatever no Katonda bw'aba agambe tulabyeko abaana bazaalira mu Canada ne bafa omuntu azaalira wano mu Ndagala mu Ssanja abantu bazaalira mu Lulimbi oli abadde atamba n'asitamaawo n'azaala waliwo n'abapoliisi kumpi bunaku bazaalisa abantu abaana ne babeera balamu that's life abana bakula mu kyaleyo nga tamanyi na katimba kansirigwe ng'osula mu katimba ka mitwala abo kadoobu nga buli mwezi obeera mu ddwaliro olinayo bagita fayiro bagita bata kiba biyita baki nga gyeri abaana bali mu kyalo banywa ebizzi entemu ezinywera balamu gwagago gafumba munyenagana agaliko siiru naye tova mu ddwaliro so obulamu Katonda yabwesigaliza yabugaba ekibakize atwebaze kati ffe tuli obutogo waffe ne mutonninya gye tusiba mu nfuufu yaffe n'ebikomando nomala omwaka nga tolwadde naye nga bali abasiba bali amasavu bagenda ate bajjanja amasavu tukyeyongerayo n'amawulire mangi nnyo ono yavuddeyo n'agamba nti ye yabadde atunula mu nsonga bigambo by'abantu naddala ebyayogerwa ne bigamba nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nti gavumenti yamuteekamu ensimbi abe nga afuluma eggwanga we yabuulize n'agamba nti waneno juzi we baali bagaba awaadi nti ebintu bye baali balaga nga bakuba abantu mu kampeyini abasibe n'agamba nti kyogamba gavumenti eteekamu ssente bagende boonoona erinnya lyayo. Bobi Wine Robert Kyagulanyi ayina kategori gye baali bamuteeka oba eyaba balwanirizi b'eddembe mu nsi yonna n'agiwangula naye sikulini ze babadde balaga ali mu kuyimba ebintu ebyaliko mu kampeyini embooka enyooka buli kimu nga bwe kyali mu kalulu tiyagaasanyooka kati gwe yagamba ngu Robert Kyagulanyi bamuwe ssente okugenda ebweru
government yamuwa sente kugenda ebweru okuva mu ggwanga. Kyogamba government yange ya NRM yamutuma kukola ekyo okulaga efuje yali mu kalulu. Kati tuvude kwebye ebya Robert Kyagulanyi nodda kubiri wane byaba Ramadhani Ngobi oyo mutesitesi mu Ministry of Finance eyagambye okumenya bukiyosiki na byonna byonna si plan za Housing and Planning Authority naye bali mu kusinziira mu trade order eteeke eryabagibwa mu 2013. Nejjukira nabagamba mu vidiyo ezaasemba akuba NRM yange ne pulezidenti wange Museveni yatuura n'apulaninga n'amanya ngu ebibiina tibigenda kujjako pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kati yali alina kuddayo ku drawing board nejjukira ono ayagala gavumenti awulira gyagala asibukulule NRM tayagala kuyingira ensiko tayagala okukola ekintu kyonna kiri havoc. Ekisooka ayina kumenyaamenya structures na bino NRM byebadde erike gamba ngu twebaka ku tulo ligase ejijjeko watali bibiina. Nejjukira missoni ye okusibukulula gavumenti ya NRM yange ayagala omunansi yakyekolera batya baavuwaze okuyitira mu mateeka bajja kulaga ngu gavumenti eriko buli kimu yekikola ne babireese kunafuya gavumenti eriko kubanga basooka kumenya abantu ngu bali mu ntobazi naye bamenya banaku bwe bava mu bali ku tobazi batembeyi byatandike mabege yo abantu bakyatunda amaliba. Kati tunuulira buli kintu baana basima omusenyu mu gundi mu Lwera Uganda nizibaabagala naye Abachina ne basigala basima anaasuubule nuuni muchayi. Kati noja mpaka ku muntu asembayo owaka kiyosiki yaza gwaki. Kati tunulire ensi endala nga Sudan yamambuka kali kagati ngamba mugati bread Tunisia kyali ki. Kati copy and paste ez'amawanga amalala bye batambulirako kati whereby kabya abakadde kabya abaana bonyabonyo ono bonyabonyoli naye bekwasa teeka kubanga kati naawe abadde agamba tibinkwatako ennyumba gye wazimba eyagikuzimbira twagala pulani neyagikuzimbira yali alina kuba alina certificate kubanga ojaga anze ndirandirodi nsula wange tibinkwatako bwe wali oyingira permit occupation permit y'ennyumba eyo eriwa
intention y'ono omuntu invisible talabika naye wa mukono omuwanvu ate tali yekka bangi basaasanye mpaka ku LC1. Tunuulira ekyabadde Tororo Town. Chairman LC5 tamanyi kigenda mu maaso naye enforcement eze kumenya bantu. Anoyo webali bangi kusuka kuchoraba bali planted everywhere. Chikwewunyisa no enforcement ali ku kakiiko kagenda kumenya enyumba ya jjajja oyo gwoli naye omuwa family mu makaga mu ne ku lw'omulimu ne ssente bajja kubamenya. Byaliko mu China emyaka jedda abatulugunyanga aba China naye bakulemberwa wansi w'obuyinza gw'Abangereza. Ebiseera ebyo baali baki? Baali ba China banaabwe. So bwe kyoraba tokiyita ngu katono. Si katono. Si katono kubanga weebuuze ba emupa bakalonde bweno bali mu kujaganya bafunye ssente naye abakabalonda ne pulezidenti wange mwali Yoweri Kaguta Museveni abalonzi bwe bali mu kumenyebwa bali mu kusula bweru. Ye muzeeyi ge mazima gasajja gakulimba ago abantu bali eno babamenya ate kikwewunyisa basajja bo bakumadembe bu bizinesi bw'abakazi bwabwe babatandikirako bwe buli mu konteyina ezo bazimenye. Abakumi b'eddembe abakazi baabwe n'obu bizinesi butono bwe batandikako mabbali awo kusinzira ku busente butono bwe bafisaako obu bizinesi bwe batandika babumenye. Muzeeyi General Yoweri Kaguta Museveni abasajja bali mu kwonoona ekintu ge mazima. Business ziri down ntono timuli saturation ya sente ge mazima naye abasajja bali eno balaganga amateeka gakola bali kumenya ebintu by'abantu bwe babagamba mugato bu container mu busige kala ya buru kigendererwa ki nange fugwaffe tuba okubanga tukutuusaako amawulire gonna nga we gatambula era nkugamba kimu nti webale kubanga wekumidde ku NCK TV obaliyo nga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wona wosinzidde sikala naffe tova.